Buterevu omulungi atulaba naawe atugobera Kampala Media TV njagala okubuuzaako munnange ebyensusso yonna gy'osinzidde okulabika ng'ogoberera weebale nnyo weebalire ddala munnange omulimu ogwo gw'okola ekyo nno tukitwala nga kya muwendo nnyo nnyini ddala ku lw'obulamu bw'ossaako n'obulamu obwa ab'omu maka go. Gwe muganda wange atanaba kulabika ng'osubscribinga njagala okulabika nga nkusaba ne ssekusaba osobole okulabika nga osubscribinga ate okwate ne mukade oba oli awo osobole okubanga ofuna notifications buli we tuba tulina empeereza gye tutadde wano ku mukutu gwaffe omunyuvu. Olunaku olwaleero saagala nkulwiseeyo, njagala nkutwaleko mu nsonga ebadde etandise okutambula oba etambudde mu mitwe gy'abantu oba ne ku maaso g'abantu nebalekera ebibuuzo bingi. Ensonga eno gye njagala okukwatako oba efuuse namulando oba oli awo ng'amabeere g'embwa y'ensonga ya mwana muwala Nabatanzi. Waliwo akatambi akafulumye, akatambi kano nga ak'obuseegu nga kavuddeyo nga kabirambika nga Nabatanzi, akatambi ak'ekyama oba akatateekeddwa kulabikako mu matu g'abantu ne mu maaso g'abantu ate oba oli awo we kalabiseeko nga ono ali mu bikolwa eby'okwerigomba oba kale katukiyite okulamusa ku mujaguzo. Wabula kwano ku Kampala Media TV gwampuliriza naawe ndaba ffe twewaayo okulabika nga tukutuusaako ensonga ey'ekikugu. N'olwekyo tukola okunoonyereza okw'ekikugu mu mambuka ne Maserengeta, bukiikaddyo ne bukiikakkono ne tukutuusaako ensonga mu butuufu bwayo oba oli awo n'obeera mubangufu ng'osobodde okulabika nga otambula n'okumanya. Gwe omulungi ampuliriza naawe ndaba simanyi oba akatambi wakafunako kopi naye si kya buvunaanyizibwa nze oba oli awo kakuweera wano, naye okusinziira ku kunoonyereza kwe okukolebwa abakugu baffe nga twegasse wamu ng'abakugu aba Kampala Media TV bassebo ne bannyabo tuliko bye tuzudde ku katambi kano. Nga sinnaba kukubuulira bye tuzudde ku katambi kano kubanga ngenda kukubuulira amazima amatuufu, njagala nkubuulire nkuwe bwino omutuufu ku katambi kano akatambula wano ne wali ku mikutu naddala egya social media mu bannansi gye basinziira yonna. Naye nga sinnaba kukubuulira bwino mutuufu gwe okunoonyereza kwenkoze, njagala nkulage Nabatanzi ono yennyini ayogerwako yani bassebo ne bannyabo. Nabatanzi ono munnayuganda of course, ate nga muzannyi wa firimu, mukozi wa ku radio, mukozi wa ku TV, ono muwandiisi w'emizannyo era nga kafulu nnyo mu kuwandiika oba mu bintu ebyo ebyakatemba n'okusanyusa abantu. Mu kaseera kano no Nabatanzi gwe nkubuulira mukozi ku TVM emanyiddwa nga eya BBS Telefina ey'Obwakabaka, era nga mu kaseera kano ayina shows oba ayina programu ez'enjawulo z'akola okuli Sumulula, Kasukaali oba oli awo ne programs endala z'oyinza okulabika ng'olowoozaako. Nabatanzi yazaalibwa omwami Fred Magala n'omukyala Rosemary Nanteza. Ono nno mu famire yaabwe, mu famire y'Amagala ne Nanteza babazaala abaana 5 era nga Nabatanzi mwana wa 2 kwabo abaana 5 abaazaalibwa. Okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze, Nabatanzi yazaalibwa mu kibuga Kampala
n'olwekyo ono kitegeeza mukazi munnakampala awedde emirimu. Obuzaaliranwa bwe bwonna abumaze wano mu kibuga eky'e Kampala mu ggwanga lya Uganda. Wabula mpuliriza, we bakutuma okunoonya emyaka gya Diana Nabatanzi bakutumamu epaaliisa ku bigere, kubanga wogezaako okulabika nga omubuuza tayinza kuvaayo n'akubuulira kituufu ku kikwatagana n'emyaka gye oba oliawo. Naye ng'okunoonyereza kwe tukoze bassebo ne bannyabo kulaga nga Diana Nabatanzi ali mu myaka egyetooloolera mu myaka 3. N'olwekyo kwata emyaka 3 osobola omugattako gy'oyagala oba osobola otolako gy'oyagala, naye nga gwe kyoba omanya Diana Nabatanzi atemeza mu gy'obukulu 3. Ono nno gwe nkunyumiza oba gwe nkulombojjeza akatambi oba oliawo gwe kasobedde engeri gy'ayinza okugonjoolamu ensonga mu kaseera kano. Naye okusoma kwe njagala nkutwaleko mu ngeri eby'okusoma kwe. Ono we yali atandika ebintu by'emisomo yabitandikira wali ku ssomero erimanyiddwa nga St. Elizabeth Primary School, we yasomera primary oba giyite elementary level. Awo bw'atyo wava ku St. Elizabeth n'abeera ng'agenda ku St. Mary's Nsuuba we yasomera A level, ate oluvannyuma n'alabika nga yegatta ku St. Joseph Centenary School gye yasomera A level. Bw'atyo ng'amaze okusoma mu kusoma kwa secondary, ono teyakoma awo, yagenda n'akola diploma mu journalism oba n'akola diploma mu bintu bino eby'amawulire oba kyosobola okuyita diploma in journalism and mass communication. Ono yabisomera wali ku Kampala University. Bw'atyo teyakoma okwo, n'alabika nga asobola okugenda mu maaso n'okweyongerayo ne bachelor's degree in business administration. N'olwekyo ng'ono yabisomera wali ku Ndejje University. Bw'atyo Diana wakati mu kusoma ono ebimu ku bintu ebyenjawulo ebimuliko oba abantu be bamanyi kwe kubeera ng'omukazi ono bassebo ne bannyabo muzannyi wa firimu. Era okusinziira ku kunoonyereza kwe tukoze, okusinziira mu bifo gye yasomera be yasoma nabo n'abantu abaamulaba nga akyali bujje, ono yatandika ebintu by'okuzannya firimu oba eby'okuzannya obuzannyozannyo ng'ali mu ssomero oba ku level eya primary, nga yeetaba mu drama n'okuyimba n'ebintu bya katemba nga bw'osobola okulabika nga obitegeera. Bw'atyo bw'amala siniya ye ey'omukaaga, Diana Nabatanzi gwe nkulombojjera, yatandika okunoonya ekifo wayinza okulabika nga akuza ekitone kye kino eky'okuzannya firimu. Mbagirawo ng'amaze okulabika nga atunula wano ne wali, yasobola okulabika nga ajoyininga emu ku kampuni enzanyi za firimu wano mu ggwanga ng'eno emanyiddwa nga Aromatic Films. Bw'atyo ng'amaze okulabika nga yegatta ku Aromatic Films, yatandika okulabika nga alabikako mu firimu ez'omutawaana era ezaabuna ennyo wano mu ggwanga ne zikwata bannansi omubabiro, nga kuno kwe kuli firimu emanyibwa nga Sikola. Bw'atyo n'agenda mu ndala emanyiddwa nga bwe batyo. Bw'atyo teyakoma okwo, n'alabikirako mu muzannyo omulala ogumanyiddwa nga Call 112. Bw'atyo teyakoma okwo, n'alabikirako mu firimu endala eyali ey'akatawi emanyiddwa nga House Arrest. Bw'atyo teyakoma okwo, ate n'alabika nga alabikako mu firimu emanyiddwa nga Abakyala Bazira. Kaakati nno wano ebimu ku byasinga okututumula oba firimu gye nsobola okukuwaako eyamufuula ow'amaanyi n'erabikako
ku mikutu egy'enjawulo eza GTV ye firimu emanyiddwa nga The Maker and Bunjakko. Eno nno yali horror movie oba oli awo mwaba bitegeera ng'eno yakolebwa wano mu ggwanga erya Uganda. Mu mwaka gwa 2017 yayongera ekintu okulabika nga akiwanika n'alabikako mu kazannyo oba mu katemba ng'ono yali mu ngeri ya series oba osobola obuyita obutundutundu ng'eno yakwata nnyo omubabiro naddala abalabi b'obu series emanyiddwa nga Nawolovu nga guno omuzannyo gwali nnyo ku TV emanyiddwa nga eya Bukedde TV. Era bwe yamala okulabika nga omuzannyo gwe nkugambyeko ogwa Nawolovu gwasobola okulabikira ddala nga gubawanika waggulu mu kampuni eri gye nagambye eya Aromantic Films, yakomawo ne katemba omulala oba n'omuzannyo omulala era oguli mu butundutundu ogumanyiddwa nga Entunnunsi. Ono bw'atyo n'alabikako n'ayongera ddala okwekwata katemba ono oba emizannyo egiri mu buseries oba mu butundutundu era n'alabikako mu mizannyo emirala ng'ogumu ogumanyiddwa nga Mistakes Girls Do oba ensobi abawala ze bakola. Eno eyali erabikako ku mpewo ez'omukutu ogwa Paro Magic. Kaakati nno wano Diana Nabatanzi njagala nkutwaleko nkulage kubanga nakulaze gye yasomera, njagala nkutwaleko nkulage olugendo lwa media alutandikirawa. Diana Nabatanzi yakola internship ye ku Radio M ey'abakristaayo ng'eno emanyiddwa nga Prime Radio. Bw'atyo ng'amaze okuva ku Prime Radio mu diploma ye gye yali akola ya journalism and mass communication yeegatta ku Uganda Broadcasting Corporation, eno gye yakolera okumala emyaka 2 mirambirira. Era bw'atyo n'alabika nga akolera radio station emanyiddwa nga Paro FM. Ono ebyafaayo bye biraga mu mwaka ogwa 2016-2018 Diana Nabatanzi yali nominated nga Best Actress TV Drama oba asinga okuzannya katemba ow'oku TV mu mwaka wakati gwa 2016 ne 2018 wano munda mu ggwanga lya Uganda. Ono yalabikako ku billboards ez'amaanyi oba ku billboards oba ku bipande nga ono yalabikako ne ku billboards ez'ekitongole ekikulira okulonda ekya Electoral Commission wakati nga bakola obulango bwabwe. Wenkunyumiza obulamu bwa Diana Nabatanzi tuyinza okusulawo. Ono ebikwatagana ku bintu by'okuzaala tavaayo n'abeera mulambulukufu era kye kimu ku bibuuzo ebisobolera ddala okumubeerera ebizibu, naye nga okunoonyereza kwe tukoze kulaga mbu Diana Nabatanzi ayinayo abaana 2 balambirira. Wabula ono tavangayo mu lujjudde era atya okuvaayo mu lujjudde okulaga abaana bano kubanga n'ebintu ebya relationship oba omubuuza kitaabwe bassebo ne bannyabo naye tosobola kulabika nga omufuna kubanga ono amanyikiddwa ennyo wakati mu kwagala abasajja bannaggagga abalina ssente abalina ennusu mu kibuga eky'e Kampala. N'olwekyo ono kugamba yeekwatira akati mu kintu ekifaananako bwe kityo era nga n'essaga esembyeyo bassebo ne bannyabo yeey'okubanga yali mu mukwano ne omugagga w'e Masaka omugagga Lwasa. Amawulire agaabuna ennyo oba oli awo agakyabuna ennyo wano ne wali.
Kaakati ng'omaze okutegeera Diana Nabatanzi gwe nkulombojjera, tuddeyo ku nsonga ey'akatambi. Akatambi kano ak'obuseegu akafulumye, abaakafulumizza baafulumizza n'ekigendererwa eky'okugezaako okulaga engeri gy'atwalamu obulamu bwe, bo bwe bagamba nti kugamba obulamu obw'ekyama oba oliawo ekitali nnyo musango, kubanga omuntu yenna asobola okulabika nga yeegatta mu bikolwa eby'omukwano oba kuyita okwagalana. Okusinziira ku bifaananyi by'olaba awo, ebimu tojja biraba nga wooteekeddwa biraba, nga w'olaba awo, omuwala bassebo ne bannyabo alabikira mu katambi ako. Ekyamazima kiri nti si ye Diana Nabatanzi. Kaakati bano abaagezaako okwagala okufulumya akatambi kano, oba ndowooza kaŋŋambe nti ekigendererwa okugezaako okutattana erinnya lye, kubanga era omuntu akukola ekintu ng'ekyo aba ayagala kuttattana. Bano baakwata akavidiyo akamu, akavidiyo kano nga ke kamu ku buvidiyo obw'obuseegu obuli ku mikutu, emikutu egy'obuseegu gye sijja kulagirira kubanga tekyetaagisa era tekikuyamba oba oliawo tekinnyamba. Ne bakwata omuwala afaanana nga Diana Nabatanzi, ne bakwata akatambi ke basaasaanya ne basalamu ekitundu. Okusinziira ku katambi kano, bo ke bafulumya ke bagamba nti ka Diana Nabatanzi kalagira ddala ng'ono agenda mu maaso n'okwetaba mu kikolwa eky'okumubuuka eggologootiro. Naye bassebo ne bannyabo w'otunuulira akatambi mwe baasala akantu kano, okusookera ddala mu byonna abaavaayo ne basaasaanya akatambi tebalaga feesi ya muntu ntuufu, wabula baafunamu kapaati ng'omuntu akwesa amaaso oba oliawo yeevunise oba oliawo yeesulise nga tosobola kulabira ddala feesi ya muntu n'otegeera nti nno ono ye Diana Nabatanzi omutuufu. Okusinziira ku katambi akalamba oba oliawo ke tukozeeko okunoonyereza ke nagambye ke sisobola kukulaga, naye oba oliawo ke nsobola okubanga nafunyeeko kopi, obukakafu bwonna bulaga bassebo ne bannyabo nga yali muwala mulala atali na munnayuganda wabula eyali yeezannyira obutambi bwe obw'obuseegu gwe baakwata ka kiripu ne bakasalamu. N'olwekyo wano ababadde bavaayo ne muteeka Diana Nabatanzi ku bunkenke nga mumubuuza ku nsonga eno, nsobola okubaddamu ne mbategeeza nti nno akatambi kano si ka mwana muwala Nabatanzi. Singa nnyina engeri yonna gye nsobola okulabika nga nkulagamu obutambi buno obubiri nandigikulaze, naye siina oba oliawo gye nsobola kukulaga. Naye ky'oba otegeera nti bassebo ne bannyabo omukyalo ono si ye Diana Nabatanzi. Kaakati nno nkwebaza okulabika nga otugoberera, era nga nkugamba nti buli w'ovaayo n'olabika nga ogoberera empeereza zaffe osobolera ddala okumanya amawulire amatuufu agasengejjeddwa ate mu butuufu bwagwo. Nkujjukiza okubeera ng'osubscribinga, genda wali ku Facebook ku peegi yaffe ogirayikinge Kampala Media TV, oba osobola n'okutu inboxinga, osobola otuwandiikira mu inbox wali ku Facebook peegi yaffe ne tulabika nga tukuddamu ekibuuzo woba okyetaaga oba oliawo obuyambi bwonna bw'olabika nga weetaaga. Weebale nnyo, weebale ddala okutugoberera, okola kyamaanyi nnyo muganda wange weewaawo mwannyinaze.